ensobi. So muganda wange Waiswa nkwetondera sebo. Nkwetondera tuli National Unity Platform tuli omuntu omu wadde watandise okukozesa ensonga eno okutwawula yawula kakati ebigambo ndowooza bibaweddeko ono muganda wange ndi ebimu ku byendi lwaye ejjanga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira omusajja oyo musajja nendwala nenjagala nembanga ngenda kufa mundaba enze nanzena bwenfalana namwe abamawulire namwe mundaba niyo omusajja n'avaayo n'akunduulira ate bwe nandifudde yandizze ataziike tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano tajjanga amazima ga Katonda mu ggulu okunziika statement gye yakola yali statement nnene nnyo kama wange Kyagulanyi ng'ali mu kunsaasira nti omusajja Ssegirinya ng'olabye n'obulwadde bakama bange bonna nga bansaasira ye nga nvuma kino ekyo kyampisa bubi nnyo nga ndi ku kitanda kyampisa bubi nnyo era tekisobola kunva ku bulamu bwange olwekyo tajjanga ku maziika gange tajjanga kubanze kyemmanyi nze njo mumusooka okusinziira ku basawo bye baŋŋambye nga nze Ssegirinya kyemmanyi nze njo okumusooka. Waliwo ebigambo byayogerwawo gye buvuddeko abakulembeze baffe ababiri baali bafunyemu obutakwatagana mu bigambo naye kirungi nnyo era olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo nti bano abakulembeze nga bali guided by the president yankwasisa obuvunaanyizibwa okwasaganya eno ensonga olunaku lwaleero bamitinzemuko era ne balabira ddala nti baluganda nga bono bagenda okwogera nga tewali na buzibu bonna bonna baddewo era tekyali badde kyetaagisa nakunnyonnyola abantu naye just okuba nti abantu oluusi balina ekifaananyi kirala kye balina kwe kulowooza nti baali badde boogera ku nsonga eyo eggwanga ne litegeera nti ffe tuli National Unity Platform teri buzibu bonna bonna mu nnyumba yaffe. Sebo Honorable. Ndi musanyufu nnyo SG ne President okubanga ensonga eno mugikwasaganyiza Waiswa ono muganda wange nnyo ate ebbanga ddene si leero n'olwekyo nyinza okubanga bye nayogera nabyogerera mu busungu omanyi buli weyogerera mu busungu oyinza okuwunzika ng'okoze ensobi. So muganda wange Waiswa nkwetondera sebo nkwetondera ffe tuli National Unity Platform tuli omuntu omu wadde watandise okukozesa ensonga eno okutwawula yawula kakati ebigambo ndowooza bibaweddeko ono muganda wange ndi ebimu ku byendi lwaye ne lwakuba nti obusungu bwe bwagiraawo nenzijja nkola statement etaali nnungi muganda wange Waiswa muganda wange nsonyiwa era ndi wano okwetondera nga nsaba muganda wange tutambule kuba gwe mu kibiina oba mukama wange ssebo. Njagala kwebaza abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform naddala president waffe ne secretary general olwa guidance ennungi mu nsonga zino. Ssegirinya Muhammad ono Muhammad kyabagambye kituufu tuli baluganda nze naye mu kibiina kya NUP ffe bannabyabufuzi abedda abakuze nga bw'omulengera nga adduka nga hayi yadduse mingi so bingi bye tubadde tusharinga okuva emabega nga bibadde tebiyinza ate kufattoge ebirungi bye tuzimbye emyaka gyonna nze Ssegirinya abasinga tebamanyi naye tewaliwo nsonga nkulu ebeera mu bulamu bwe nga sigiriimu ebbanga lyonna okujjako eno bwe yali nti yaliwo nensangawa mitala naye ebbanga lyonna Ssegirinya aba nkwatako ensonga ye yonna naye akimanyi era namanya nti kyalimu obusungu kyalimu n'okuba nga mulimu abantu abalala bayinza okukwata mu tayimu enfu ne bakuteeka mu sitoole ate nga bannabyabufuzi ebyo babikozesa nnyo nga advantage mwena mubamanyi naye nze Ssegirinya mu muganda wange ye mwagaliza abimanyi nti bingi n'okusukkako ate tuli ffenna ku platform ya maanyi g'abantu tetusobola kubanga twesacrificinga each other nga ate tuli mu kulwana kujjako nakyemalira. Eddoboozi lya Ssegirinya limanyiddwa kye liyinza okukola nga liyimiridde ku nsonga nabwe ekityo tetuyinza kubaamu na personal issues n'ekisinga okubeera ekikulu nze ndi mulongo Ssegirinya togenda kufa abantu abalowooza nti Ssegirinya agenda kufa ekyo nakyo kinune kuvu kubanga Ssegirinya akomawo kw'aboobwe tujja laba nti tutambuliza wamu tewali kijja kukaluba kubanga
amaanyi g'abantu kyekikulu ate emmundu yonna bannayuganda tugane kuzeetunuuliza kati nze okujja okwedifendinga nti nedifendinga kusegirinya kimenya nnyo buli muntu abawuliriza tulina kubanga ffenna twatakinga nakyemalira segirinya bwamulumba nange nemulumba Lewis namulimba tumutayize akuba ku lubuto akube akuba ku mutwe akube akwate ekigere akoleki akwate so lunaku lwanjawulo nti ndi ne muganda wange segirinya era mwagaliza okwongera okuba strong ngenda kukuletera era sebo mu phase 2 ebibale ebyebusoga eyo bigenda kuyambako so kyakabinyo mwebale nnyo kyakabinyo people power our power people power NUP everywhere NUP Export TV to the world.